po jako akawuwo tukitaddewo nga directive teeka balina okusala omuwendo ogwo guve ku $35 ugende ku $25 kubanga abantu babadde babonaabona nnyo. Minisita omubeezi owa tekinologiya n'okulungamya eggwanga Joyce Nabbosa Ssebuggwawo okukola okulungamya kuno asinzidde ku kitebe kya minisitule ya ICT bw'abadde atongoza akakiiko akakugu akagenda okuyambako okulaakulanya obuyiiya wano mu Kampala. Intaneti ebadde eri waggulu nnyo omuwendo nga guli waggulu nnyo, MB nga bagisasula $35 naye kakati tugambye nti with amangu ddala nga bwekisoboka amangu dese directive tukitaddewo nga directive teeka balina okusala omuwendo ogwo. Minisita Nabbosa agamba nti ekibaliriza okukola kino kwe kuyambako okuwa abavubuka emirimu n'okukendeeza kwabo abagenda emitala w'amayanja nga tebalina obuyigirize. Tulaba engeri gye tuyinza okugaziyaamu enfuna y'abaana baffe abaddugavu abaana baffe abato abavubuka emirimu gye babadde bagenda nga banoonya ebweru naye ng'ate asobola okukolera wano n'aba ng'ali wano naye n'akola omulimu okuva mu nsi yonna gy'ayagala n'aba ng'asobola okukola naye ng'ali wano mu Uganda. Minisita Ssebuggwawo agamba nti basobodde n'okutondawo amakolero g'ebyuma ebyeyambisibwa mu yintaneti nga laptops n'amasimu era nga basuubira ebyuma bino okubeera ku bbeeyi ensaamusaamu. Tulina ennamanve, tulinayo factory yaffe ezikola laptops n'amasimu ago ne laptops tuzisuubira okubeereza esente entono nnyo nti buli muntu yenna yandibadde asobola okuzaafodinga okuzigula kubanga zikolebwa wano n'olwekyo n'abazikola abaana baffe ba wano tewali nsonga lwaki emiwendo gibeera waggulu. Twagala buli muntu yenna abe ng'asobola okwafodinga okukozesa okufuna laptop. Ono agamba nti era sibakuddamu kukkiriza software kuva bweru okujjako nga ssaabawandiisi wa minisitule akikonyeemu sitampo ng'agamba nti kino bakikola okusobozesa abawano okutunda software waabwe. I instruct the PS to issue a stern circular to all the accounting officers. We should not allow for procurement of foreign software, yet we have competent Ugandans. This should be immediate. Oluvannyuma minisita akwasizza akakiiko obutabo obulimu enteekateeka yonna nga bwegenda okugobererwa. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. N'olwekyo twagala amasimu ago gabeere mangi nnyo abantu basobole okugakozesa n'okuba nga bakola beeyimirizaawo.